live mu misinde gya Kabaka oba Kabaka Birthday Run 2024. Omungi w'omuntu yeyye mu lubiri olwaleero okubeera nga beetaba mu misinde gino. Omulundi guno abantu bayitiridde. Oyinza okulowooza nti oba oli awo guno omulundi abantu gwe basinze okujjumbira emisinde gino, kubanga Kabaka yateekawo enteekateeka eno okulaba nga bakendeeza ekirwadde kinnamutta ng'alwana nnyo okutuuka 2030 waakiri kibeere nga kifuuse lufumo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era kyova olaba nti abantu bajjumbidde, balabika nti nabo bakooye okuwulira ekirwadde ekyo mu ggwanga Uganda nga kitirimbula abantu. Kyova tulaba nti waliwo basazeewo babiteekemu engatto era babukeezezza nkokola. Ssaawa zigenza okubeera 12 nga Namungi w'omuntu yatuuse dda mu lubiri e Mengo. Era kaakati ssaawa zino kwe kulaba nti bali mu kudduka okuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'okugiteekamu ekitiibwa bamuyambeko okulwanyisa ekirwadde kinnamutta. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa tubeera naye buli we tutambula. Yateekamu ensimbi mu pulogulaamu zino okulaba nti tuzikutuusaako era nga akugamba nti jangu akusomere ku dduwa ze, kubanga basomeddeko ku dduwa bamuweera obujulizi nti ebyabwe byatereera. Gwe naawe yeetaaga okusomera ku dduwa za Hajji Ssettuba mufune ku ssimu eri 0703 31 39 25. Vai!